Olunaku lw'eggulo ekitongole ekiramuzi mu ggwanga kyasindise omulamuzi omukulu okutandika okuwulira emisango egibadde mu kkooti enkulu, wabula olw'obungi bw'emisango omulamuzi Elizabeth Nahamya Ibanda asazeewo okuwulira emisango 6 egyazzibwa wakati wa 2000 ne 2005 era n'agamba nti olw'obungi bw'emisango kyetaagisaayo omulamuzi omulala okumuyambako. Wabula omuwandiisi wa kkooti enkulu eya Nakawa Central Nakibuule Gladys Kisekka agambye nti omuwendo gw'emisango mingi gubalemesezza okusalira amagezi mu bwangu. Kizuuliddwa ng'emisango egyogerwako giri eyo mu 6 nga gino tegiwulirwanga era ng'abasibe bali mu kaseera kazibu olw'ebbula ly'abalamuzi. Bo abamu ku batuuze b'e Mubende balabiddwa nga baliko akamwenyumwenyu olw'omulamuzi asindikiddwa okuwulira ku misango gyabwe. Omulamuzi Nakibuule yennyamidde olw'obunene bw'ekitundu kkooti kyetwala omuli disitulikiti ezisoba mu 10 nga kyetaagisaayo abalamuzi abawera. Obuzibu obuliwo bwe bw'okuba nti abakayana nti abantu baabwe baludde mu kkomera, emisango nga gisaliddwa ate bayinza okwongerwayo emyaka egiwera. Bw'obudde n'emirimu emingi gye tulina twesanze nga kweno session omulamuzi Justice Elizabeth Ibanda Nahamya mwetegefu okusooka okukola emisango 40 egenda okubeera nga giwozesebwa n'abajulizi nga baleetebwa. Wabula abatuuze bagamba nti basanyufu nnyo okulaba nga ekitongole ekiramuzi kyanukudde omulanga gwabwe, wabula baagala gavumenti okuliyirira abantu bonna abanaaba basinze emisango gino. Olwaleero singa babasalira emisango ne bagunsalira nga omulamuzi n'agunsinza nga nali wakusibwa myezi 5, naye ebbanga lye basibirwa gavumenti erina okwawulako emyezi 5, ebbanga erisigadde baliyirira. Omuntu gweba nti bamusibye emyaka 6 nga omulamuzi abe ng'ekibonyezo ky'omuntu oyo kyali kya myaka 6 bwe bamute buti agende.